Omusaala gw'abakadaama gwongezebwa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ono nno kabaka wa Saudi Arabia aliko kati essaawa zino eno. Bwe yavuddeyo n'akatema abawarabu bonna nti nno bashagaala bakadaama bagenda kuba nga bongezebwa ssente okuva ku mitwalo 9 ku kakadde kamu mu emitwalo 2 ku kakadde kamu mu emitwalo 3. Abange gana amawulire mwe mwabadde mwagafunye dda, mwagalabye oba nedda? Munnange ffe ababeerayo obatuusaako buno obutambi tuganoonyerezaako era ne tumanya ki ekigenda mu maaso. Kati nno gwe wenna ali eyo ng'obadde okola weegaya, yessaawa oyongeremu amaanyi. Gwe naawe abadde akola ng'otaddemu amaanyi olw'okuba ofuna emitwalo 9, yongeramu ddala amaanyi obukodyo osobole okufunaako akakadde akamu mu emitwalo 3. Ate era lino etteeka ligenda kuba nga lisayiningibwa mu bunnambiro mu mwaka guno gwennyini nga tekyali kufuna mitwalo 9. Omwo nno nga mwe muli Abafirika, Abana-Uganda, Abana-Kenya n'ensi endala. Ssente zammwe zigenda kuba ziyongeddwa. Era teekako na bano abakalazi endala, Abafiripayini, Ba-Indonesia, Ba-Sri Lanka, Bayindi, nabo ezaabwe zongeddwa anti babongezezza okusinziira ku nationalities zammwe. Yenze Sheila Adita, wo subscribinga ku YouTube channel yange, obutambinga we butite bugenda kubanga bukuyitako. Ky'olina okukola kwe kusubscribinga, okwate ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku commentinga ku videos n'eno, kyongere okutuwa amaanyi okunoonya research obatera videos endala. Ate era w'okomentinga kiyambako n'abo abasubscribers okumanya ki kye tuli mu kwogerako. Katugendeko mu katambi kaneeno ate era tubeere nga tukomawo. Kasalale bakwongeza. Ntambuliza vidiyo netuuke ku buli kadaama yenna omutegeeze. Embooku n'amaziga g'abakadaama abakaaba nga bakola obutambi nga basaba obuyambi ku social media bigenda kweyongera olw'ensonga kadaama agenda kuveeyo alumbe boosi we. Mbo baatugambye omusaala baagwongeza. Nange ennyongeza omuwalabu akube. Ate bakadaama be bagenda okutikka okuzza e Uganda nabo bagenda kweyongera olw'ensonga kadaama agenda kuva eno n'ebiwulire ebikyamu alumbe boosi we. Omuwalabu abe nga yakava okunywa bishisho obusungu bumukwate atikkirewo kadaama. Bannange bakadaama abali eyo mbategeeza bino ebiwulire ebitambuzibwa bya bulimba, tewaliiwo gulire liri official kweno ensonga. Ate ne contract mugimanyi, omuwalabu teri kwongeza ssente budde buno akyali ku Byebyo nno ebivudde mu ggwanga erya Saudi Arabia abasinga ku mmwe gye mukolera. Iffe nga Bannayuganda tubasanyukiddeko baganda baffe okuba nga babongezezza omusaala. Tuludde ebbanga nga tukuba omulanga baganda baffe bayongezebwe ku ssente. Baganda baffe bakendeezebwe ku budde bwe bakoleramu. Baganda baffe babeerenga bayina ababakuuma. Bwe twogera kuba n'ababakuuma be baliwa nga tulina agencies specifically nga ziriwo kukuuma na kulwanirira ddembe lya mukozi. Era nga tuludde nga tukuba omulanga ensi zino eno zirecognizinge abakozi nti gye bali. Jjukira emyaka gino gyonna okuviira ddala mu 2015 omukono we gwasayiningibwa ogw'okukkiriza Abannayuganda okugenda okuba nga bakolera mu ezo ensi z'Abawarabu. Etteeka ly'omukozi lyali terisayiningidwa. Mwali mukkirizibwa okugenda okukola naye nga omuwarabu teyateekako mukono ku tteeka erifuga omukozi. Lwaki? Nti abakozi babatwala okuba nga abaddu. Babatwala okuba nti mmwe muli baddu. Muyina kuliira ku njegere, muyina kugondera buli kimu kye babagamba, temuyina kwerwanako nga mukamawo ne waba akuyisiza mu mbeera enzibu eddala oba ng'ayina kyakukoze eky'amaanyi. There is no one that is going to fight for you and there is nowhere you can give a complaint or you can take your complaint nowhere. Nga ne bw'oba ogenze ku poliisi nga mukamawo ayina kyokukoze ng'ogenze ku filinga complain ku mukamawo, ogenda kusangayo abo abasirikale Abawarabu era bakubire mukamawo bamutegeeze nti omukozi azze wano eno n'akuloopa ABCD. N'ofundikira nga toyambiddwa ate era n'okukuzzaayo gy'odduse ne bakuzzaayo.
I think abamu ku obutambi bwe temubulabye oba abamu ku mmwe muyiseeko mweyo embeera ndi n'okubira ofiisi n'oginnyonnyola mukama wo kyakkoze wabula ofiisi n'ekubira mukama wo n'emukkiriza akutunye n'emukkiriza akukola byonna byonna by'ayagala n'emukkiriza n'okukonfiscatinga awo nno nga bwe tutadde n'omulanga gwe tukyayagala era bakoleko nti omuze gw'okuggyako abakozi passport gukome era nga nagwo tugenda kufuba okulaba nti complain eyo reaching out kwabo bekikwatako nti omuntu ali entitled n'okubeera ne personal documents ze ziriwa twogera ku passport twogera ku national ID twogera ku ssimu twogera ku bipapula byonna byonna ebi-identifying who you are oyina okubeera nabyo obyeterekerenga ggwe omuntu era wabeerewo etteeka erigamba nti you're free to change in an employee just in case nga waliwo ebigenze obubi nti oba mukama wo ng'akutulugunya you're free to change okuva ew'oyo mukama wo akutulugunya n'ofuna mukama wo omulala kyekyo ffe kye twogerako era kye twagala tubeere nga kikolebwa era musobole okubeera ne follow up ey'amaanyi straight from the countries you're from to the countries you're in okuvira ddala mu nsi gye muvudde paka mu nsi gye mulimu right now nti follow up etandikire Uganda nga muyinayo ababafollowinga muyinayo ttiimu ebafollowinga gy'osobola okkubira ng'olina obuzibu n'okaaba ne bareactinga immediately nti n'eyo gye mukolera wabeereyo follow up nga omwana waakuba essimu people bareactinga immediately ne bategeera ki ekikutawaanya ate era bakuyambye batya yeyo follow up gye tutegeeza nti omwana ne waaba atuuseeko ekizibu mu nnyumba ya mukama we nti bosses are accountable ku ekyo ekituuse ku mukozi ate era nga balina okompensatinga just in case of a sudden issue nga waliwo ekintu ekiri sudden ekituuseewo in case okugongobala nga wajja oli mulamu okulwala obulwadde ne bukufuula ky'otabadde ng'ate wajja tobuyina okufiira mu nnyumba ya mukama wo jjukira oba ofiiridde ku mulimu nti mukama wo alina okukompensatinga by all means ebyo byonna twagala tubeere nga tubyogerako era katonda tusaba atuyambe bibeere nga bikyusibwa that's the reason as why we keep on telling you nti whenever you're using social media or wherever you're on social media, try as much as you can to raise some complaints ezigenda okuba nga ziyamba abalala. Give out issues nga zigenda okuba nga ziyamba abalala, issues concerning you nga ate okimanyi bwe kituuka kisobola okuba nga abantu bakirowoozaako ne bakiteeka mu nkola nti when you come together ne mutandika okomplaininga ku mbeera gye babayisaamu na biki ebirala each and every day that complaint might reach out to the people that abali countable. Yenze Shila Adita akamanye ndowooza yo nga weeyambisa comment section embaagala nnyo.